eggulu n'ensi amakulu hadiya wa murshida ye mulungamya yamulisiza buli kintu kyonna nurul hidaya ennuru y'obulungamu Allah gyali ategeeza Allah ye nnuru ya obulungamu buli kimu kati oluvannyuma buli kintu kyonna kyonna ekiri kuno ku nsi ennuru okwaka kwakyo kusimbuka mu nnuru ya Allah okwaka kw'enjuba omwezi ekitangaala ekyemisana ebyo byonna ennuru yabyo esimbuka mu nnuru ya Allah mu kitangaala kya Allah tabaraka wa taala era senga si kitangaala kya Allah subhanahu wa taala senga si kitangaala kya Allah tabaraka wa taala kyamulisa nakyo ebitonde ensi yalijjudde ekizikiza n'ekitangaala kya Allah subhanahu wa taala kyekimulisa buli wantu wonna ekyennuuru ya Allah tabaraka wa taala. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bamubuuza abaffe yalaba Allah n'agamba nuurun anna araahu kitangaala nga mulaba ntya nalisobodde ntya okumulaba amakulu entimbe ezaaliwo wakati we ne Allah nga ntimbe za kitangaala kyerere nga tasobola kumulaba Allah subhanahu wa ta'ala. Era mama wa Aisha radhiyallahu anha agamba nti man haddathaka anna Muhammadan ra'a rabbahu fakad kadhaba au kama qala, nagamba omuntu yenna akugamba nti Muhammad yalaba ku Allah aba akulimbi wadde yalinyisibwa mu Isra wal Mi'raj naye Allah teyamulaba. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamubuuza ati Allah wamulabye yagamba nuurun anna araahu kitangaala kyerere ate mulabe ntya ekitangaala. Idhan ekitangaala kyonna buli kyolaba kisimbuka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ardi, Allah kyekitangaala ky'eggulu n'ensi amakulu ya amulisa ennuru ye yemulisa buli kintu kyonna. Kyova olaba ekitabo ki Qur'ani nurun qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, aya wetu weri mu suratu Maida. Ekitabo kya Allah tabaraka wa taala nuru, Qur'ani nuru, ekitangaala kya Qur'an. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kitangaala. Lwaki kitangaala? Nurul hidaya, ekitangaala ky'obulungamu. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Allah yagamba yassa at-taurat ng'erimu obulungamu, erimu n'ekitangaala. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Allah subhanahu wa ta'ala onakakasa nti ekitabo ky'Tawrati nakyo kyali kitangaala. Ya ayuha nnasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuura mubiina. Allah agamba nti abange mu abantu qad ja'akum burhanun min rabbikum, mujjiddwa obubonero obulungamu okuva ewa Allah. Wa anzalna nitubasiza ilaykum nuura, ekitangaala mubiina ekyolwatu ye Qur'an. Qur'ani kitangaala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitangaala. Lwaki? Nurul hidaya, kyekitangaala ekyobulungamu. Wamma gamba nti nabbi yakolebwa mu kitangaala ate oyo fakad kadhaba. Era Imamu Shawkani yakunganya ahadisi zonna ezigamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolebwa mu nnuru ya Allah nga bannamawuledi kye baliko olwaleero mu kumukola nga mu bimu bye boogera nabbi Allah yakola nabbi mu kitangaala kye. Imamu Shawkani byonna yabikunganya gaizo ahadisi mawdhu'a si yekka ne hatta al-Bukhari, Imam al-Bukhari yaga ahadisi zonna ezigamba Allah yakola nabbi mu nnuru. Ezo nazo na bulimba si ntuufu. Nolwekyo nurul hidaya kiba kitegeezebwa obulungamu bw'abantu bwayitira ku ye. Kati naabanga nuru ye nabbi sallallahu alaihi wasallama kitangaala ekyobukkiriza. Idhan Allah tabaraka wa taala ekitangaala kisibuka gyali yensibuko y'ekitangaala kyonna ekya buli kiri kuno ku nsi. Allah
gyali yesibuka obulungamu bwa buli kintu, eyo nawo min anwa'i nurihi subhana, obulungamu kitangala kya Allah. Tayib, omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala kitangala, Qur'ani kitangala, al-imanu kitangala, at-tawfiq ila al-haqqi was-sawab nur min Allah. Allah kutebesa nakutebesa ng'ekituufu, nakutebesa okukola ebituufu, nakutebesa sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nur kitangala ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah agamba Allahu nuru samawati wal ard, Allah ye kitangala ky'eggulu n'ensi. Oba otegeera nti ye Allah gyali yesimbuka ekitangala ekya buli kintu kyonna, kakibire ekitangala kye tutambuliramu okulaba okwaka kw'enjuba, okwaka kw'omwezi, ekitangala ky'emisana, kakibe kiro, ekitangala kyonna kyonna kisimbuka waani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ardi, Allah kye kitangala ky'eggulu n'ensi. Mathalu nurihi, ekifaananyi ky'ekitangala kye, kamishkatin, kifaanananga alfanira. Mishkat edda bwe bazimbanga ebisenge, kati nga babaawo kapaati nga bakateeka waggulu, nga bakateekawo nga bwewalirabye akamooli oba eddirisa, naye nga kawanvuwanvu bwe kati nga bakateeka mu kisenge, ekisenge kinene naye nga waliwo kapaati, nga kapaati ako kayamba okukuŋŋaanya ekitangaala. Kapaati ako ne bakatuuzaamu nga bakateekamu ettaala, kaba kakuteekamu ttaala. Lwaki bakakola bwe kato? Kakuŋŋaanya mangu ekitangaala ne kibeera wamu, ne kiryoka kimulisiza ekisenge kyonna, oba ne kimulisa ennyumba yonna. Kanga kulage wano mu kifaananyi olabe kye bategeeza. Okalabaako ako ke bategeezaako, mishkat kabeera kapaati nga kali mu kisenge mwennyini, nga bakataddewo kutuuzaamu ttaala. Lwaki bakateekawo? Kakuŋŋaanya ekitangaala ne kiba nga kikuba mangu, ne kiriflectinga, ne kikuba eno mangu mu nnyumba yonna. Okirabye? Kalabye Sheikh, kaako kategeeza. Kabeera ebisinge byedda byabanga binene nga bateekawo kapaati ako waggulu nga bakateekamu ekitangaala. Manya ettaala nekola ekitangaala. Kati wano Allah subhanahu wa ta'ala ekyewuunyisa kweno aya min lataifi al-Qur'an, Allah yakuba ekifaananyi, ate mu process y'okukuba ekifaananyi n'akubiramu era ekifaananyi ekirala, ng'akyatukubira ekifaananyi munda mwakyo ati n'akubiramu ekifaananyi ekirala, okwagala okutegeeza nti Qur'ani kyamagero n'olulimi Oluwarabu lulina ddiqa ey'amaanyi. Kati Allah yagamba wanayogera ku kitangaala. Kati ekitangaala kya Allah, ekitangaala kye, nja kubuulira kitangaala kyakyo wano kyategeeza. Ekitangaala kino kyatunyonyola tuli ffenna. Ekitangaala n'akitukubirako ekifaananyi nti kiringa mishkat, tukayite tutya mu Luganda, akalinga akamooli naye nga kwate olusi tekaba tekagguka bweru. Kati ata ettaala eri omwo nayo n'atukubira ekifaananyi kyayo. Okiraba? Ekitangaala agenda kifaananya ettaala eno, ate n'ettaala okututegeeza engeri gyeyako ennyo nayo n'agikubirako ate era ekifaananyi ekirala. Oba kitegedde bulungi? Kati katuddeyo. Allahu nuru samawati wal ard, Allah kye kitangaala ky'eggulu n'ensi. Amakulu yamulisiza, yaluŋŋamya, yaluŋŋamya ebiri mu ggulu ne mu nsi, yaluŋŋamya yamulisiza ebiri mu ggulu ne mu nsi. Naye mathalu nurihi, ekifaananyi ky'ekitangaala kye
Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi almu'min kamishkatin kiringa kagundi bakaita bata mu Luganda kamoli ke bateekamu ettaala fiha misbahu naye nga akamooli ako kalimu ettaala nga bwekirabi wano. Ettaala kati ze zaabangawo ezedda tebabanga na masanyalaze kati ngaettaala ogiteeka waggulu eba eyaka nnyo mu nnyumba. Ate ennyumba zedda ez'Abarabu neki temwabanga namu bisenge bingi oluusi baatekangamu kateni. Kati nga ettaala akulaga nti eri waggulu mu kamooli ako akakuŋŋaanya oba akadirisa akakuŋŋaanya ekitangaala naye nga ettaala eyo eyaka nnyo muno mu nnyumba ennyumba yonna neefuna ekitangaala. Kati ekitangaala ky'ennuuru ya Allah kiringa akamooli oba eddirisa gye bataddemu ki ettaala kamishkatin fiha misbahu nga eringa kamishkaatu akalimu ki ettaala. Kati ate agenda tusiigira ekifaananyi ky'ettaala eyo okwaka kwayo. Ennuuru asoose gifaananya ettaala eyaka ennyo ng'eri mu kaki oba mu kamooli oba mu kadirisa. Ekifaananyi ky'ennuuru yaani ya Allah. Kati n'ayongera ogitenda kati n'atenda ettaala ate yo n'agamba almisbahu fi zujaaja ng'ettaala eri mu ndabirwamu. Zujaaja ettaala yennyini ng'eri mu ki mu ndabirwamu. Kati endabirwamu ettaala eno yennyini azzujaajatun ng'ate endabirwamu eyo obuweweevu bwayo n'okwaka kwayo n'okutangaala kwayo ka annaha kawkabun durriyu. Kati ate akuba ekifaananyi ky'ettaala endala yonna zujaaja yonna n'ettaala yaayo. Kati ate akuba ekifaananyi kyayo era asoose tukubira kifaananyi kya nuuru kiringa ettaala eri mu ki. Kati ate ettaala eno nayo eyina endabirwamu yaayo kati ate naye agifaananya ekirala n'agamba azzujaajatun nga endabirwamu ye ettaala eyo ka annaha kawkabun durriyu ng'eringa emmunyeenye ennene eyaka ennyo. Kitegedde ng'eringa emmunyeenye ennene eyaka ennyo. yuqadu min shajaratin mubaraka. Laba ebifaananyi byasiiga yuqadu ng'ettaala eyo nayo yennyini yuqadu ekumibwa min shajaratin mubaraka mu muti ogw'omukisa. Ng'omuti ogwo ogw'omukisa zaituunatin gwe muti omuzayituuni. Amakulu ettaala yennyini egiraasi yaayo ya luwewere nnyo erikkiriya nnyo eyaka nnyo. Kati ate amafuta agakoleeza ettaala eyo nga ga muti omuzayituuni nga ge mafuta gaayo agakisa ettaala eyo nga ga muti ogw'omukisa. Omuti ogw'omukisa kati nagwo naagukunnyonnyola ate kati ate akunnyonnyola muti kati ettaala agivuddeko akunnyonnyola ate kati muki muti ogukuma ettaala eri eryoka eyaka ennyo. N'agamba la sharqiyatin wala gharbiya ng'omuti ogwo gwakulira mu masekkati awantu awali kiriya, si nti gwakulira eno nti enjuba egwakako sayidi emu ya mashariki ate nti enjuba egwako oba egwakako sayidi ya magharibi, wabula nga weguli wennyini tusibuha ash-shams tula al-yawm, tusibuha ash-shams tula al-yawm, ng'omuti ogwo enjuba egwakako olunaku lwonna. Waliwo emiti egyakulanga ekifo omuti we gwakulira enjuba bw'eba eva eno egukubamu, naye bw'ekyuka n'edda eno nga tekyagutuukako, agamba si ogwo. Ate waliwo emiti egimu ng'enjuba bw'eba eva eno tegutuukako, tuli ffenna,
naye ebe neetera oggwa netandika ogukola ki ogutuukako. Kakati ogwo omuti enkula yaagwo ne zayituuni waagwo taba muka, kubanga gufuna ekiriikiriza ky'enjuba ebiseera ebimu, ate ebiseera ebimu ne gutafuna. Kati agamba nti nga ettaala eno ekumibwa n'omuti, omuti wagutegedde la sharqiyatin wala gharbiya, si guli omuti ogwokebwako enjuba ng'evaayo oba enjuba ng'egwa, wabula ng'omuti tatla alaiha shams tula alyawm au tusibuhu ashamsu tula annahar, ng'obudde bwonna ogw'omuti enjuba egukola ki egwakako. Amakulu zayituuni waagwo nga gwe bakenulamu zayituuni aguvaamu ng'ali ki bamita konko, nga zayituuni aguvaamu ogwo omuti olwokuba gufuna ekiriikiriza ky'enjuba buli ki buli kadde. Kakati ate zayituuni waagwo kati ate Allah gwatenda. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba yakadu zaituha, nga ne zaiti aguvaamu ye kennyini olw'obukaabwe. Yakadu zaituha ng'asemberera abulako katono, yudhi'u okwaka yekka, walau lam tamsasu naaru, ne bw'oba tomukoleezezzaako kabiriiti olw'obukaakwe. Oba tegedde Haji Kangave bannange, zayituuni muka, ekimufudde omuka olw'omuti gwavaamu nti guyina buli kirungo, nga ne zayiti yekka oyo avaamu, jjukira yakuma ettaala erye yake, naye yennyini zayiti oyo ng'abulako katono okwaka, naye oba tomukolezezzaako kaliro. Tomulaba nti zayiti muka nga zayiti yennyini abulako katono okola ki, obusungu bumutta oba okwaka, ayagala kwabika, ayagala kwaka yekka nga totadde kwadde akabiriiti, yeswanta bweswansi, ayagala kwaka. Yakadu zaituha yudhi'u, nga zaiti woogwo omuti gwatenze obulungi bwako abulako katono yekka okwaka, ne bw'oba tukoze eki, ne bw'oba tomutaddeko kaliro. Allahu akbar. Ne bw'oba tomukolezezza ku kabiti ng'abulako katono okwaka, walau lam tamsasu naarun, ne bwe guba omuliro tegumukutteeko tegumukombyeko, ng'abulako katono okwaka yekka. N'agamba nurun ala nur, nga kitangaala ku kitangaala, kitangaala kyereere ku kitangaala. Yahdi llahu linurihi man yasha, Allah bw'atyo bw'aluŋŋamya n'ekitangaala kye man yasha, oyo gw'aba yagadde. Wayadribu llahu al-amthala linnas, Allah bw'atyo bw'akubira bw'asiigira abantu ebifaananyi. Wallahu bikulli shayin alim, ate nga Allah buli kintu kyonna akimanyi. Bane eyo aya esobola okumala olwaleero. Laisa isma min asma'illah, oba omuwonye naye abatajja kugamba kubanga omugala yensibuko. Allah yensibuko y'ekitangaala ky'eggulu n'ensi. Oba ovudde mu njawukana y'abagamba nuuru linnya mannya ga Allah oba sirinnya, eyo bo bivuddemu. Allah yensibuko y'ekitangaala ky'eggulu n'ensi. Allah yamulisiza buli ekiri mu nsi ne mu ggulu. Ennuuru yonna mushtaqu min nuurihi subhanahu, yonna eva mu kitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala, ky'ennuuru ya Allah tabaraka wa ta'ala. Okumulisa kw'eggulu n'ensi, okwaka kw'enjuba, okw'omwezi, bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala, ebitabo bya Allah biyassa, hidayatul iman, hidayatul irshad, hidayatul tawfiq, obulungamu bwonna bwonna Allah yalungamya oyo gw'aba yagadde olw'ennuuru gy'aba muteereddewo. Tayib, kati Allah n'agamba nti mathalu nuurihi, ekifaananyi, okusiigira ekifaananyi ky'ennuuru ye. Wano abamanyi bayawukana dhamiiru eno eddakwani. Abala ne bagamba mathalu nuurihi, ekifaananyi ky'ennuuru ya Allah. Abala ne bagamba ekifaananyi ky'ennuuru y'omukkiriza, abaga dhamiiru eno edda ku mukkiriza. Anja kubuulira lwaki baawukana kweyo ensonga awo.
mathalu nuurihi ekifaananyi ky'ennuuru ye kamishkaatin eringa bwolaba akamooli oba akadirisa akali ku nnyumba fiiha misbaahun ng'akadirisa ako kalimu ki gamba ettabaaza inaam nga kalimu eki ettabaaza nga kalimu eki nga kalimu ettabaaza kati ettabaaza eno kalikonda kalikonda nga kalikonda ako kalimu ki kalimu ettabaaza lwaki agamba akalikonda kano nga kalimu ettabaaza kubanga ettabaaza eno emulisa ennyumba yonna olwawali engeri ennuulu gyagigezeeko gifunza nekuba bweti ne reflecting nga nekuba yonna kati n'agamba fiiha misbaahu naye nga kalimu ettabaaza kati ettabaaza tandika ogitunyonyola almisbaahu fi zujaaja ng'ettaala yennyini ya mundabirwamu ettabaaza yennyini yakolebwa mu kitangaala ekyendabirwamu ekyoluwewere ekitangaala ennyo azujaajatun kati atenda ettaala eno ekitangaala kyayo giraasi yayo endabirwayo azujaajatun ng'ekirawuli kyayo kaannaha kaukabun durriyu linnya amanya g'emmunyenye ennene bazaawula nti nebeera wano mu kiseera bwe kiti kati kyolaba amanyi baga nti nga kiringa ekitangaala ekirawuli ekyettaala nga kiringa emmunyenye ennene eyaka ennyo emmunyenye ezo zemulaba zaaka mulimu emmunyenye ezaaka nga zisinga n'omwezi toyinza nakikkiriza ng'emmunyenye eyaka esinga n'omwezi naye olwokuba zo ziri wala nnyo kyobula ekitangaala ky'omwezi gwolaba nga kyekisingayo obunene naye ezimu ziri wala nnyo naye nga nnene nzibu okiraba edda nalinaku wano ogundi oba ekyali mu ssimu yange bakulaga emmunyenye ezo nawa gye ziri nawa bazireeterako obujulizi bwabamanyi ng'emmunyenye nnene zisinga n'onsi obunene nga ziri eyo mu bbanga eyo wala ziri eyo waggulu mu bbanga kati idhan Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga ekirawuli kye ettabaaza nga kiringa ki kaukabun durriyu emmunyenye ekola ki eyaka ennyo ennene ate nga yuqadu min shajaratin mubaraka ng'ekumibwa na muti ogw'omukisa kyekumibwa enkyekumirwa ettabaaza kati ekumibwa na muti ogwaki ogw'omukisa zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya omuti omuzaituuni nga si gwe guno ogwamerera ebuvanjuba oba ebugwanjuba wabula nga gwamerera wakati tusibuha shams au tusibuhu shams tula nahar ng'enjuba egwakaako okuva eboneka oba ekola ki evaayo okuva lwevaayo paka lwegwa enjuba eyamba ki okukuza zaiti waagwo n'abeera ki n'abeera konko kyeyamba ey'enjuba eyo egukubako ne gufuna ebirungo byonna zaiti oyo bw'akuma ettaala tabanga akumiddwa ettaala zino zaiti omulala kati n'agamba yakaadu zaituha nga zaiti waagwo olwo ate omuki olwo zaiti waki olwo zaiti w'omuti ogwo yudhiu yakaadu zaituha yudhiu nga ne zaiti w'omuti ogwo abulako katono okwaka yekka walau lam tamsashu naarun ne baba takwatiddwako ne baba takolezeddwako ne baba takolezeddwako kaliro nga ye yennyini yeswanta abulako kola ki abulako kwaka olw'obukwafu bwe n'obwakkonko bwe n'agamba wala mutamsasuhu naaru nurun ala nuri nga kitangaala ku kitangaala
bulungi ku bulungi, bulungi obwakino obwaki wano, obwaki neki zaituni neki obwa zaituni n'ettaala yennyini, ng'ettaala yennyini zujajayayo egireeti yaluwewere kitanga kiyitamu, ate n'oyongerako okuba nti ogikumisa zaituni omuki omuka, si mukambwe, mukambwe ayinza okuba mulalamu naye omuka ng'ettaala yennyini kitangaala kigira ekirawuli kyokka kigira kiti, ate ogikumisa zaituni omuki omuka ali konko. Allah naga nurun ala nur, nga kitangala kuki kukitangala. Yahdi llahu linurihi man yasha. Abavunuzi ba Qur'ani bagamba eyo aya nga bw'ogiwulira n'obuzito bwayo n'ebigambo ebigirimu n'obuzibu bw'okugivunula, bagamba ekisinga obukulu mu aya eyo kyekino ekigambo kino yahdi llahu linurihi man yasha. Bagamba wallahi kyekisinga obukulu. Allah alungamya n'ennuuru ye oyo gwaba yagadde. Sawa Allah tulungamya ya Rabbi. Bimaana Allah gwatasaliddewo bulungamu ne bwakola atya. Kyekifuula ekyenkizo kino ekigambo. Allah gwatasaliddewo kuwa bulungamu ne bwakola atya. Kyova olaba yagamba waman lam yaj'al llahu lahu nuura fama lahu min nuuri. Allah gwatasaliddewo kuwa kitangaala teri ayinza kumuwa kitangaala. Kam min asatiza aljamiiya, mbameka mubasomesa abasomesa ku jamia wa huwa la yusalli wala yarkaa lillahi raka, ninga asomesa ddiini ninga ibadaati zimukalubirira, Allah teyamuwa nuuru ya ibada. Kam min alulama alladhina ibtada'u fi dini llah ma anzala Allahu bihi min sultan. Bameka alladhina ibtada'u fi dini llah ma anzala Allahu biha min sultan, abateeka mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala by'ataabagamba by'ataabalagira. Kam min annas alladhina yahtafiruna bimawlidi rasul wa hum yudhakkaruna laylan wa nahara, nga babajjukiza ekiro n'emisana. Nabbi wammwe teyakikola, Abubakari teyakikola, Umaru teyakikola, Uthman teyakikola, Ali teyakola, Muawiya teyakola, alqurun athalatha almufaddala byonna temwali mu hadhihi ihtifalat. Nga yagamba nti la munnange qul bifadli llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Eyo aya eri mu mawulidi. Allahu akbar. Eyo aya eri mu mawulidi. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mawulidi yiyo mu Qur'ani yiyo. Allah tugamba tusiife mutume. Abantu bangi haqqan basomye. Qam min huffaz, bahuffaz bameka be tulabye naye ng'esswala yamukalubirira nedda ne mukati nga tebaagala kusaala. Waliyo nange bemmanyi nga hafiz naye bannange esswala yamukalubirira okukamala, nga baazina nakwata ne ku mutwe ate bazinye. Bannange esswala emujijiira. Nuga omusajja yakwata ne Qur'ani tasaala, esswala emusumbuwa. Naam, waman lam yaj'al llahu lahu nuura fama lahu min nuur. Allah gwaba tawadde kitangaala kya ibaada, wallahi ne bwaba asula ku muzikiti ne bwaba jjajjaawe ne jjajja wa jjajjaawe bonna baali baimaamu, gyalaba ebyokusaala nga bimukalubirira, gyalaba ebyesswala nga bimukalubirira, ibadaati kusoma Qur'ani nga kimufuukira ekizibu. Abantu bangi abatuuse mu jamiati ezisomesa obusiraamu ne baddukayo nga nze ebintu byano binkoyezza naye nga abalala beegomba kugendayo. Abantu bangi abavubuka bangi batulabu ilmi bali mu nsi nga mamlakatul arabiyatu saudiya ali Madina naye nga amalako omwezi n'ogwokubiri nga tagenzeeko wali masjidi Nabawi, ng'esswala emu 100 n'amalako emyezi 4 5 ng'abeera wali nga tagenda wali muzikiti gwa Nabbi kusaala, naye ng'esswala eki 100
n'amalako emyezi n'emyezi nga tagenzeeko wali Makka bwereere ng'oli Makka oli Madiina ogende Makka bwereere ate batulabula enyi baali babawanga n'ekipapula simanyi bana kati bakyakibawa nga bbaasi ezitwalira 150 gwe zigenda kusalira 80 ng'olagayo ekipapula bwereere ng'ogenda okola umra osobola okukola buli weekend teryaggaana naye oli n'agamba nti mwaka nze sigendako Makka munnange. Allahu akbar. Nga gye bali ddala nga Makka kulinnya bulinnyi ssaawa 4 ez'ekiro zigenda okuwera 9 10 okwazina fajiri ng'amaze otutuuka e Makka ge masaafa kugakatambula okuva e Madiina bagenda okwazina fajiri nga bajazina alina mu mikolo gya umra naye nga ebyo tabyagala agenda Jidda. Abasuubuzi babeera wa Jidda ng'agenda Jidda buli weekend. Ewaliyo ddiiru, ewaliyo ebintu ebifuna, ewaliyo ebiga ng'abeeramu ebyo. Kati oliye gwe wallahi singa nze naliyo y'omusajja nga taliyo. Waliwo omuvubuka gwe twali naye twakola naye hijja naye ne wayita emyezi 9 nga tunaatera okukomawo ijaaza ewedde nako tumaze n'ebigezo kati ne mukwata ku mukono netujja nga tunyumyanyumya ne muyingiza bbaasi ne tuyingira naye bbaasi etujja ku jaami okutwala mu muzikiti gwa Nabbi. Kati ne tuva mu bbaasi tutambula tugenda mu muzikiti gwa Nabbi nanga ondeetereza nno mpola paka londeese wano ku muzikiti wallahi watu bwe yaŋŋamba ondeetereza mpola paka lunyingiza omuzikiti nayongerako naŋŋamba okuva lwe twava mu hijja nkukakasa sirinnyanga kuwano wallahi watu bwe yaŋŋamba okuva lwe twava mu hijja ondeetereza mbadde nze sirinnyangako wano naye nga haramu eri wali talaba fadli yaayo naye baseka Juma Mutagayika abaaliyo ku umra beegomba aba nenzirayo ddi Allah mpadde obusobozi nzireyo Allah mpadde obusobozi nsalireko wali eswalemu ng'ebaliwo emitwalo 10 naye ng'omuntu ali awo kati nne gwe abayizi osekerera babwereere naye ate abatuuze b'e Madiina nga babazaala wali babeera ku sigala ne shimagaye nomuga makeruwa la hunaka mukina hunaka sida eriyo Makka eriyo ndoza nga tagenda Makka ninga ali awo bamuzaala nga tagenda utayingira mu muzikiti gwa Nabbi oba omuzikiti gwa Makka tayingirawo yabeera mu bibye kufuwa sigana kuvuga bantu basaabaze n'abajje abeera mu ntende abeera mu bibye ku haramu tagendayo haramu akoleyo ki kati kyekino Allah subhanahu wa ta'ala alungamya n'ekitangaala kye oyo gw'abakoze eki gw'abayagadde. Sajja n'ava eno n'agenda n'akola ibadaati n'asinga n'omuzaale wa wali nga ye agenzeyo wiiki 3 n'akola ibadaati wali Allah n'azimuwandikako n'amuwandikako n'ejjana ng'agenze ayina qasdu. Kati kyobola abaganda baffe abamu ng'obujulizi abulaba n'asomesa obubuze oluusi abantu abo bagwana okuddiramu n'omusabira edduwa nti saba Allah amulungame oluusi Allah aba teyamuwa bulungamu buno gwe boolina Allah aba teyabumuwa n'abumumma ng'asoma ebitabo byonna birina n'amadaala ali ga waggulu nnyo naye bw'atuuka okukola istidlaalaati ze aleeta bujulizi bufu buli kaseera aleeta ahadisi ennafu aleeta bunyonyi aleeta bukisa obutaliiyo bwe bunywezaawo byayagala Allah ayinza okuba teyamuwa kitangaala ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala ateebesa omuntu ekirungi ekituufu n'amuteebesa n'abasomesa abatuufu. Allah gw'atayagaliza kituufu n'abasomesa tamuteebesa batuufu. Era gwe okulaba kujuliza Sekagundi yagambye nga Seka gwajuliza mukubi wa kitabo Seka abamumanyi nnyene omunda bagamba nti ate ffe ab'ekika tulina ne bitumumanyiimu ebirala gwe sirika. This is Al Bayan.